People power, our power, NUP, and everywhere. Basebo ne banyabo naddala banna Kampala yenze ttala ly'Essembabule akwatiridde bendera ya National Unity Platform era nga ntwala akaseera kano okubeetondera banna Kampala olwa vidiyo eri mu kutambula nga ndabikiddwamu nga supportinga candidate omulala kanclearing ekyo nga ngamba nti nze ndi wano meya wange yali omu bali mwezi honorable era nga omubaka wange wa Kampala Central ye Mr. Honorable Lewis Rubongoya nsaba kwetondera banna Kampala mwenna vidiyo eyo beyisiza obubi era nga mbasaba tukwatire wamu tuleke spreading negativity but we spread love because tewali nnyo kyenabadde emphasizing mu eyo video era nga kyovula bankoze eno video clearing air because manyi abasinga muyinza gitwala gikozesaamu ebirala oba abantu abalala ne bagikozesaamu mu ngeri etayetaagisa naye ku lwa banna Kampala abali ku nkyukakyuka nsabye okwetonda gye muli era nsaba mubeere nange muyimirire nange. Ebigambo by'owulidde bagamba nti lubaale w'omulamu tasamirirwa bigambo ebya Katambi Nina Rose ye kennyini yava okurekodinga vidiyo eyo essaawa 2 okutuusa wenkoledde vidiyo eno eddakiika eno. Nina Rose mu katambi ako awulikika nga yeetonda nesse kwetonda yenna wabula Nina Rose ekimukozeseza akatambi ako olunaku olwaleero okwetondera David Lewis Rubongoya wamu ne banna struggle bonna yeetonze olw'ensonga nti YouTube channel eyagaliwo amakya g'olunaku olwaleero evuddeyo nekola emboozi ebadde ekwata ku katambi akakoleddwa Nina Rose ng'awaana okusuuta ate era mukadde ke kamu n'okusaba banna Kampala balonde omukulu amanyiddwa nga Moses Muhangi wabula nga Moses Muhangi tali ku kadi ya NUP era nga Moses Muhangi ye yeesimbye ku David Lewis Rubongoya direct. Akatambi ako abataalabye vidiyo eyo gye twakoze wano ku YouTube channel eyagaliwo kansooke nkabazannyire akatambi akavuddeko emberebeza n'okubeera nti Nina Rose essaawa zino ali mu kwetonda olw'ebizibu ebibadde eby'okujja. Ekigenda njagala kusabira mukwano gwange Muhangi abantu b'e Kampala mumulabiranga ddala ebbanga lyonna abadde muntu wange so kulwange n'omukwano gwe tulina fembi nsaba banna Kampala mulabirenga ddala because Kampala egwana omusajja omukozi ate nga n'omusajja ayimiridde kyemanyi Muhangi ayimiridde. Akatambi ako nkasowodde mu mboozi ekoleddwa olunaku olwaleero wano ku YouTube channel eyagaliwo ebadde egamba nti Nina Rose alidde mu David Lewis Rubongoya olukwe ate era wamu n'ekibiina ki NUP ekibadde kituteezesezzaako omutwe ogwo kyekyokubeera nti ekibiina ki NUP David Lewis Rubongoya ye kennyini yavaayo n'avumirira ekyamunna NUP yenna ow'okuvaayo n'awagira omuntu azenga independent nga tajjidde ku kadi ya NUP nabwe ekiti ebigambo byonna Nina Rose bye yabadde ayogera mu katambi ako byabadde bikontana n'ebyo ekibiina ki NUP kye biyimirirako ate nga Nina Rose y'omu ku bantu abaafuna kadi wabula ng'ate abadde avuddeyo okwawukana ne ssaabawandiisi omulambo ow'ekibiina agenda okwesimbawo nga MP wa Kampala ate ye Nina Rose n'asalawo okugenda ne Moses Muhangi ali ku kaada eya independent oba eyazenga independent nga talina kadi ya kibiina na kimu kwayimiridde. Kati ebyo nga bimaze okubeera nti Nina Rose avuddeyo ne yeetonda mu katambi Nina Rose kakoze nga yeetonda tayogedde butereevu ku nsonga y'akatambi akaleese emberebeza. YouTube channel eyagaliwo ku vidiyo eno ez'okunnyonnyola Nina Rose agwatya mu bizibu bye yaguddemu okutuuka okubeera nga batandise okumulaba obubi oluvannyuma lw'ebigambo bye yayogedde ng'ate avuganya ne ssaabawandiisi w'ekibiina ekikulu mwava ekya NUP. A screenshot gy'olaba eyo ya TV eya NBS oba NBS Sport. NBS Sport gwe mukutu oba branch ya NBS TV nga omukutu ogwo gwo guweereza bya sports byokka. Omukutu ogwo gwe gwakwata vidiyo gy'olabye wabula
bangi akatambi kano baakabuukidde wali wookalabye olw'ensonga nti ne Moses Muhangi yennyini candidate avuganya David Lewis Rubongoya bwe yafunye akatambi ako naye yataddeko ekifaananyi kye ebbali ne yeebaza Nina Rose olw'okuba nti yamukubidde campaign. Kati kyenjagadde okulaga kankulage akatambi mu bujjuvu bwako okuva we kaava paka we kaakoma okakase oba ddala Nina Rose ebigambo bino yabyogera oba abantu babadde bawaayiriza muwaayirize n'okubeera nga mukazi wattu bamuwanda ebigambo. Abassebo ne bannyabo abalaba NBS Sport now property aka Mama Sembabule Woman MP Sembabule District addako 2026 Nina olunaku lwa leero oze mu bikonde Sembabule tetuwulirayo bintu bya sport biki mu plans zone wetukama nti enkya wetukulonda kuba bagenda kukulonda biki byogenda okukola eyo Sembabule mu bya sport. Yes, kwekweweŋŋenda otandikira kwogerako ne Mr. Muhangi n'akyalako Sembabule n'atumbula ebitone by'abaana abali eyo because gye bali waliwo baboxers nga bali solid naye nga tebalina connection. So it's why I stood up to stand for the talents in Sembabule. Ebintu bino bikutambuzizza batya Nina akalulu kano oyingidde mu bintu ebintu bya politics gwe ng'omukyalo oli mu kikwasaganya oti Katonda yekka n'abantu bw'obeera ku maanyi g'abantu oyinza lemererwa naye ate bw'oyimirira bw'omu osobola okugwa. Abakyala bangi nnyo Sembabule beetuddeko bagamba affe tulina okuba mu kiyungu naye gwe omukyala eyavaayo n'ogamba nedda Nina Rose badde tebakimusubiramu naye azze ate ayagala bwa Woman MP abo abakyala abakyali mu kiyungu kikyobagamba bazuukuke ensi ekyuse emirembe gikyuse ensi eri kuffe abakyala kuba ffe bannakazadde b'eggwanga ffe abawaniridde eggwanga ffe abalina odditereeza era kyova olaba tuzze twesooddeyo ne twetekinga risking eno ate otyanga nnyo ensonga ng'omukyabakyala bazijjumbidde ng'omanya ekwata ku buli muntu. Yazanyo Nina, I wish you just all the best. Ekijja njagala kusabira mukwano gwange Muhangi abantu b'e Kampala omulabiranga ddala ebbanga lyonna abadde muntu wange. So kulwange n'omukwano gwe tulina fembi nsaba banna Kampala mulabirenga ddala because Kampala egwana omusajja omukozi ate nga n'omusajja ayimiridde kyemumanyi Muhangi ayimiridde. Ayisemo bwe batyo bwe boogera mu lulimi oluzungu oba olunyanyimbe. Akatambi kano lwaki katabudde bangi? Nina Rose baali bamubuuza ebibuuzo bikwatagana na sports. Presenter abeera amaliriza ng'asiibudde Nina Rose. Nina Rose ye kennyini n'agamba presenter nti mbadde neerabidde sooko gye. Njagala okujjukiza bannakampala nti balonde Moses Muhangi. Wabula ng'ate Nina Rose gwakuutira akadingidi ye yeesimbye ku David Lewis Rubongoya. Yazanyo Nina, I wish you just all the best. Ekijja njagala kusabira mukwano gwange Muhangi abantu b'e Kampala omulabiranga ddala ebbanga lyonna abadde muntu wange. So kulwange n'omukwano gwe tulina fembi nsaba banna Kampala mulabirenga ddala because Kampala egwana omusajja omukozi ate nga n'omusajja ayimiridde kyemumanyi Muhangi ayimiridde. Abantu b'e Kampala Moses Muhangi mumulabiranga ddala bigambo bya Nina Rose ng'akubira campaign opponent wa David Lewis Rubongoya. Era y'ensonga lwaki Nina Rose yeetonze olunaku olwaleero. But katutunule mu kwetonda kwa Nina Rose. Nina Rose bw'abadde yeetonda teyeeganye katambi kano. Ekyo ekifaananyi ye Moses Muhangi ng'ali ne Hajati Namyalo. Hajati Namyalo mumanyi omukyalo oyo wa NRM. Era asinga okubeera nti yita mu ghetto n'ebisigadde. Wano yali ne Moses Muhangi Nina Rose gw'abadde asabira wali akalulu. Era omulaba Hajati Namyalo oyo muntu ayagala nnyo sports. N'ebintu ebyo ebyekuusa ku bikonde n'ebigwa mu kowedde. So Moses Muhangi oyo golaba ayambadde yero wali mu background ono ye Hajati Namyalo. Nina Rose abadde nga bambi mukazi wattu akiika nnyo mu fight zino ez'ebikonde ezibeerawo. Jjukira Moses Muhangi ye president w'ebikonde mu ggwanga. Era ebifaananyi ebyenjawulo bingi nga Nina Rose ali That is the day
wano Nina Rose yali ne Moses Muhangi era lwe lunaku ne Hajati Namyalo lwe yaliwo wano waliwo match eyaliwo eya boxing Nina Rose yono Moses Muhangi ayogerebwako yono guy yesimbyewo kuba MP Kampala Central nga yagala kubanga binkana ne David Lewis Rubongoya okulaba kagenda okutwala ekifo ekyo. Kati badde kugamba nti Nina Rose bw'abadde yeetonda mu kwetonda kwe talina waagambidde nti akatambi ako kabadde kakyamu nti oba akatambi ako ebikalimu sinze yayogedde. Are we together? Wabula yeetonze bwetonzi era mu bye yeetonze talina waagambidde nti ebigambo si ye yabyogedde wabula agambye nti yeetonda olw'akatambi. Munnayuganda atamanyi akatambi kano Nina Rose yakarikodinze ku lunaku olw'omukaaga leero lunaku lwakusatu ennaku z'omwezi ziri 19. Nina Rose akatambi ako baakamukutte ng'ali ku boxing match oba Uganda Boxing Champions League season 4 erugogo mu Lugogo Arena ennaku z'omwezi zabadde 15 zabadde ennaku z'omwezi 15 zabadde ennaku z'omwezi 15 yes 16 ku lunaku olw'omukaaga gwe kyolina okumanya Nina Rose we yarekodingidde akatambi ako era owulira bw'aba ayogera asooka kwogera ku Ssembabule then n'amaliriza n'agamba nti mulonde Muhangi e Kampala ate ye mu mulonde ku kadi ya NUP e Ssembabule. Are we together? Era Nina Rose mu byayogera akatiriza n'agamba nti Muhangi oyo ajja kumuleeta e Ssembabule ayambeko ku baana beeyo mulayini efaananako bwetyo wabula bino byonna byogera nga aba NUP amatu bateze era bakunkumula nga beewuunya kandidenti waabwe gwe bawakaada okubeera nga ate avudde ku nnono y'ekibiina n'okubeera nti abyeyitidde kuutwe ebyokuwagira David Lewis Rubongoya n'agamba nti agenda na Moses Muhangi newankubadde olunaku olwaleero avuddeyo n'akikkiriza era n'akiliyaringa air n'agamba nti bannange nedda nze ndi wa David Lewis Rubongoya just kali akatambi nedda. In fact Nina Rose agambye n'ogamba nti bannange tuleke okusaasaanya obukyayi. Mu video yagambye let's not spread hate. Tewali kye nabadde ntegeeza mu video. Nina Rose agamba nti talina kye yabadde ategeeza mu katambi. Esegeeza nti bw'aba yagambye nti mulonde Moses Muhangi bye yabadde tabitegeeza wabula kano ka recordinze n'agamba nti mulonde David Lewis Rubongoya wamu ne Honorable Balimwezo agambye nti ekyo kyo abadde akitegeereza ddala bigambo bya Nina Rose yeetonze. So mu comment section osobola okunteerawo gwe munnayuganda kikyolowooza ku mbeera eno yonna nga bwe zeetambula okuba ewa Nina Rose at the same time okubeera nga byonna byabadde agamu omukutu guno ffe twekenneenya nsonga ne tugikuteerawo nga bweri. Kale nzikiriza nkutegeeze ku bannaffe aba Honey Bites bagamba nti bo omulimu gwe bakola gwa kukolera byakulya eby'abaana abadda ku masomero. Bwe tugamba abaana abadda ku masomero saabo bokka abadda ku masomero wabula n'ababeera ewaka balina package ey'ebyokulya eby'abaana mu line efaananako bwetyo. Gwe bakubire bukubizo bagambe njagala package y'ebyokulya by'abaana abali ku masomero oba abaana abalya ebyokulya. Balina ebyokulya yogera ku daddies, yogera ku binyeebwa, amawogola, yogera ku bagiya, yogera ku cupcakes, yogera ku donuts. Osobola okubafuna ku 0709 787508 ate era mukadde ke kamu bw'oba oyagala ku pizza size yonna era namba y'emu ate era mukadde ke kamu bakola ne cake eza buli mukolo babayita aba Honey Bites. Njagala n'okutegeeza ku bannaffe aba Alson Painters UG bano basiizi ba langi era nga balina obukugu mu kusiiga langi
era bamanyi ne langi ki egenda ku kizimbe kyo era mu ruumu ki. Tebasobola kuddira langi yandigenze mu kisenge ate ne bagisiiga mu ddiiro ey'omu dining ne bagisiiga mu kinaabiro. Nedda. Alson Painters UG omulimu gw'okusiiga langi bagukugukira ddala. Basiiga ebizimbe okuviira ddala ku ruumu emu paka ku makalina gwe bakubira ebukubizo bagambe nti Alson Painters UG namaliriza okuzimba ekizimbe kyange. In fact ne bw'oba olina ekizimbe nga kikadde nga olaba langi yaakyo efaanana si bulungi, Alson Painters UG bazze kugonjoola ensonga eno. Bakubire ku 0705 1936 be bannaffe aba Alson Painters UG. Aba Sedi Omusunsuzi lyerinnya eryange yenze aba Sedi Omusunsuzi, yenze atuula emabega w'omuzindaalo buli lunaku era ly'eddoboozi ly'owuliriza ku mukutu guno aba Sedi Omusunsuzi ly'eddoboozi eryo, era ng'omukutu kwoli gwe guno ogwagaliwo. Nagamba nti information yonna gy'olaba ku channel eno tetugattamu kintu kyonna ate tewali kye tutoolamu. Information nga bw'eba eyingiddewo ffe bwe tugikwata ne tugikuwa. Kati gwe omulabi n'osalawo ki eky'okukozesa information eyo. Kati ky'ogenda okukola mukwano gwange bw'oba omaliriza okulaba vidiyo eno, likinga, commentinga ki ky'olowooza, mukadde ke kamu subscribinga bw'oba nga omukutu guno oli mupya, ate era mukadde ke kamu sharingira mikwano gyo girabe vidiyo eno ate ne videos endala ku mukutu guno. Agaliwo YouTube channel, mwebale kutulaba.